Yes, Faridah TV ujimbaniza akade kano musubscribing ate munyegene kade Briella wa Bruno ke obagoso kwita Briella wa Faridah Nakazibwe Bamugulidde smartphone akasala kano akolumula ne banange omwana nga ali mu family nga family jayimo abantu bakolamo bino byonna bo bisuubira ndozo lengero omwana tu ozo mulengero omwana tu Briella kigundu nga ali ku lubaati ali ku lubaati mwana muto ali ku lubaati ndozo mulengira Esaawa eno musubscribing ate munyigene kada mawulire gatambatambula gakwatagana ku Briella wa Bruno ke oba Briella kigundu oba Briella wa Faridah Nakazibwe nange omwana wuno ayina eswaga omwana Briella ayina eswaga bannange omwana ayina eswaga wuno bannange bamukubyeko olubaati Faridah Nakazibwe wabudde n'agamba nti bannange Briella yasazeewo kubanga amuyiwamu olubaati amiwa olubaati ebisa bino ebyoluwummula abeere ng'azanyirangako bugeemu ng'anyumirwa munnaye akule ng'amanye essimu akule ng'amanye essimu lwakuba ategeeza nti agenda okulaba nga muleta okulabika nga talaba byesitaza ku ki ku social media ng'omanyi social media ebyesitaza biba bingi naye yagambye ajja okulaba ng'ateekawo parent control guidance afa okulaba nga bambi amukwasaganyako ku ssimu eno agikozese bulungi nga talaba byesisiwaza ku social media gegamu ku mawulire agatambatambula ku mukutu ogwa Facebook akwasala ku mukutu ogwa news opera Briella abananga akaana kano kalina eswaga omwana Briella ayina eswaga ndozo omulengero olubaati ebisabye ennaku zino bannanga abaana baba buto nga bamanya amasimu bannanga emirembe gigenda gikyuka va ku biri ebyedda ate smartphone kati nyingi nnyo mu bantu ne smartphone nga zakajja mu biseera ebyanga 2011 yawo 2013 smartphone yali tekwatibwako nga tekwatibwa nga abantu abasinga bazitya ne kati nyingi nnyo zigenda zikka n'ebbeeyi kati essaawa eno bakubiri ebyedda ng'omuntu akamapensa k'omuzadde nga akamapensa k'omuzadde okusanga nako nga lujja kuba lutalo banange buno bunooki obwasookawo nga luba lutalo super lune kati ssaawa zino ola ne Briella wuno asooka okwefunira ku smartphone tuli omulembe gwe tuliko omulembe gwa tekinologiya bannange era nga Nakazibwe agamba asizewo agulira omwana essimu ono bannange naye agambye ajja okulaba nga mukwasaganyizako akubya parental guidance okulaba nga talaba byesitaza ku social media naye nga yategeeza nti agenda kuba amusinga kumutirako nnyo bugeemu anyumirwe oluwummula omuntu nga wakolamu kati nga Nakazibwe omuntu nga wakolamu eno essimu ogigulira omwana oba olabanga amugulidde keeki naye akaana kano kalina eswaga n'omwana bambi ali so creative nnyo omwana wa Bruno ke omwana ono ali so creative nnyo era Nakazibwe bambi Nakazibwe alabika yakongeramu nnyo bambi okubeera creative nnyo mama wako bambi lwe yafa Nakazibwe kati gwe kafuulanga maama ate ne Nakazibwe bambi akayisanga kaanake era ng'omwana ono Briella nze ndaba bwana akula oba bwana aba akuze ajja kuba Nakazibwe gwayita maama naye ng'ate si kibi kubanga Nakazibwe alinga maama era bw'omubuuza ani maamawo agamba Nakazibwe bw'omubuuza taatawo agamba Bruno kigundu maama ye Faridah Nakazibwe nga kiggwa musubscribing bambi bwati bwayakayiye mu smartphone kanyumire kazanye nga bugeemu tuli mu biseera bya luwummula abaana bawumudde abaana bali waka Briella yebambi tajjanga kwebowa nga wava katuni nga awulira ko katuni smartphone ebaawo wali games bajja kuba bamuterako kumukumu ng'azannyamu bugeemu kugamba nga teyeebowa bambi Nakazibwe afa okulaba bambi nga awo omwana keya maama we gye yali muwadde kuba maama we yafa musubscribing mubeere bulungi mweraba